Ajo, jabu sholutire, unbelievable, kole ebitalatibable, bitaweza unbeatable, force visible, ndi mu mix invisible. Ninga turntable atendi ya squatable, bera comfortable, otulo ulire besi mu speaker la benyanja weze kweka, buli wenyingire chifemi yayo jiduka, balapa beteka abampi ne beweka, zena solid so simenyeteka, tatateka wadaba gala wedduka, demu wapulide nasikama suka, omulwadde yabadde mukoma n'akyuka, wadde ngenda wala ate nina okutuuka. Abantu nulidde amaso gakomyoka nyambuka ate nembula nkirako omukka nikyo kusenganya beats za koka abagamba Gravity moto gyomo musobola abali abo mu kyalo abambala empale ez'ebijo enge yabani omulaba tunazimbulya kyobanja gwe mbulira nti wano wemmanja twongeremu nakyabanja Ozingagala nasibye emmere mu ndagala babiringa gusansagala zentunula alabika njagala anti omulimu akola gwasagala bukyembuuza mwazinyeeko tetonnazina mwebasiiko kwepiica okwepiica yabani Ronaz Media yes. Ronaz Media gwe mukutu kwosanidde okubanga wekuumira twebaza nnyo mwenna abalaba Ronaz Media ate ne musubscribinga oyo yenna akoonamu bwati n'alaba ate n'asubscribinga ate n'okoona kade osobola kubanga ate ekintu kyekuumirako buli kye tuteekayo obeera kijja butereevu okifuna n'osigala ng'olaba we wenna tukwebaza abeera alaba naye nga ate noweerabira okusubscribinga si kya buntu buli bw'obanga ogenze ku Ronaz Media subscribinga kyoba osooka kukola nga tonalaba video subscribinga ate ogende mu maaso n'okubanga olaba tukwebaza nnyo weebale nnyo weebale ddala naye nga bw'omala kulaba omaze okusubscribinga sharinga n'abalala basobole kubanga ate bafuna naawe ekyo kyofuna ate comments kyakabi nnyo bw'obanga olina kyoweetaaga n'ogamba nti bannaaye ono gundi tumulabye leero guno gwakubiri mutuleetereyo gundi tujja kubanga ekyo tukikola mwebale nnyo mwebale ddala tuli mu nnyumba olwaleero anti twabagamba nti buli kimu tujja kubanga tukireeta tusobole okubanga buli wamu tujjuzaawo emito emikulu makati waabwe buli kimu kisobole kubeera nga ekintu tukitambuza bulungi amanya nga bulijjo Ronaz nga tulina omugenyi waffe nze gwemmanyi nga Junior Gravity naye nga ajja kuba tunnyonnyola amanya amatuufu yani andowooza kamusabe ababuuzeeko atubuulira amannya ge ababuuzeeko abayina yamaani naye nga abawagizi bange mwenna abawagira Junior Gravity Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjanga okwo kyakabi yamaani amanya amatuufu abasinga bampita Baleti lwansonga nakulira mu ghetto ng'omuntu omulala era navaayo kolomu nsaba DNA nga nsaba Gravity omutujju DNA njagala mmanya personality yange wawenva obanze okubeera nga simanyi bazadde bange omanyi omuntu akulidde mu ghetto nentuka nendaba nga byenkola oluusi bikontana n'ebya Gravity neŋŋamba nyinza okuba nga ndi muganda wo oba mutowe naye nga simanyi lwakuba kikyaganye ngezezaako saba mu ngeri yonna ngezezaako mpiseewa ku media wa TV ngenzeeko naye kikyaganye simanyi lwaki kijja kutuuka katwongere okukisaba kyogamba nekakato kyakisaba era nakati nkyakisaba kuba wedde sinamanya personality yange abalabe ba Ronaz Media bo beeteefuteefu okuwulira okulaba okubeera nga bakyongerewo kirina okutuuka bagambe era bannaye mbasaba nange munkwateko ng'omukono ogw'ekyuma nga omanyi omuntu akuze mu mbeera nga tomanyi famire eyo omuntu akimanyi ekyo nga kikuliddemu ng'obulumi bwendimu yasobola obutegeera kati kyensaba nange munkwatizeeko baganda bange nange manyi personality yange wajenva so bwe kinaagaana era nakyo nga nkivaako nga nkyesonyiwa nga mmanya nti waayi ndabika nze kanga omuntu nange ntandika ezimba kika kyange nga nze
Okay. Yamani. Gravity Mutuju. Yamani. Otandikirawo okulaba nti kati osaanye kuyimirira mu bigere ebyo oba oyimirire mabega wa Gravity Mutuju n'ogamba nti layini eno ndaba ngisobola. Layini eno ndaba ngisobola. Otandika ddi? Kitegedde kyotegeeza. Otandika ddi? Mwaka ki? Biseera ki? Okulaba nza kuva buto jasinga omanyira ebigeto ebigundi by'omu ghetto. Asoze omu ghetto nze nalina talent nganze. Naye nagenda okulaba nga omanyira omuntu abooluganda tebabula. Nengera netandika olaba nga sooka okola ekya Gravity kyakola. Engamba akatandikire wano. Boya. Okay. Kubanga tulabira ddala mu butuufu bw'oyimirira mu luyimba lwa Gravity. Yamani. Tulabira ddala nti oba oli awo abamu kyatutwalira n'obudde okukakasa nti si yeye. Ne tulaba nga ekintu mu butuufu olina engeri gy'okitambuzaamu okutuuka time yatuuka negamba nti naye nedda ono ye gundi ono ye junior. Yamani. Naye mu mbeera eyo okuva wakitandika okulaba nti mu butuufu kati osaanye kutambulira mu buufu bwa Gravity. Ye tavangayo kulowooza n'agamba nti omwana ono kamukwate ku mukono oba oli awo tuyinza okuba mu mbeera eno bweti na bweti. Ekyo tekisoboka. Olunaku Gravity lwe yavaayo nawulira ayagala kunkuba nti nakuba DJ microphone. N'agamba wenakwatayo ku Junior Gravity n'engamba kibanda gwe siinaako shida yonna. Kubanze Gravity nganze simuyinaako buzibu. Kyali wange nnyo ttaano mwagala nnyo n'okusinga bwe mulowooza. Era ekyo kyo kyeraga lwatu omuntu yenna bw'aba nga asobodde okubeera ng'ayimiridde mu bigere byo oba n'akola ekintu ekikwefaananyiriza tekyetaagisa kumubuuza nti omwagala oba nedda. Yamani. Ate era abamu babuuza n'akubuuza Gravity kati ate mba mukyayira ki? Kubanga nti kiri kyeraga lwatu nti omuntu wenna w'obeera nga buli kaseera oyimba akayimba nti ebiseera kitegeeza oyagala oyo ebiseera. Kitegeeza tekyetaagisa kubuuza nnyo. Tuba tukikakasa bukakasa nti mu butuufu oba wamwagala kuva mu buto. Yamani. Nawe ogamba n'ogattako na kino ekyokuba nti wavaayo n'osaba DNA. Tavangayo n'agamba nti owaayi mwana gwe jangu tulabe. Era sifunanga gundi yonna feedback yonna. Singa era mbadde mbagamba nti owaayi twagenda ne tukwata kino ne tukwata kino. Yamani. Omutujju ogamba otya? Tukutumidde wonna w'oli weebale nnyo weebalira byokola tukulaba naye nga munnaayi kopi wadde weewaawo nti eyinza obutabeera original naye bwebeera kopi ebeera kopi tewaba kubuuza. Gravity tujja kubanga tumusaba nti bwe kibanga muli ng'ate ayandibadde ng'akitwala mu mbeera nakyo ekyo akikole kiggweewo sente alina. Kantu katono nnyo just DNA. Bw'aba asobola kwagala kuzimba eddwaliro ate ako ka DNA katono. Nange ne ŋŋamba era namugamba ne mbagamba bannayinza supporting eddwaliro kuba ligenda kunnyambako okebera personality yange okebera DNA kigenda kunnyambako mmanye nti wano wengwa kiba kiteredde. Yamani. Luyimba ki mu nnyimba Gravity zaayimbye naawe lwavaayo n'ogamba nti naye nze ng'egyenyimiridde nti Junior Gravity lwasinga okuwulira nti mu butuufu lukukutte n'ogamba luno kwentambulira luno tutumule nti nange gyendi? Ennyimba nnyingi otandika yimba nnyimba za Gravity oyinza ogamba oba ennyimba yazijja ku nze oba twaliyo ffenna kati siyinza kugamba nti luyimba luno na luno. Naye wabaawo olusinga lw'ogamba nti waayi luno lwe lwansikiza ne ŋŋamba nedda. Nze kunze nze mbadde nkyali muto bwendi naye nga mpulira Gravity era oluyimba lwenatandikirako ddala omuwulira nasooka ne muwulira ku luyimba lwa Walumbe kati olwaddamu we yakuba ebijanjaalo waliwo yakubira ebijanjaalo ne bitambula ne ŋŋamba kituufu ono sooja. Kati awo ezino ezigenze ziddako zonna mbadde nnamwagala. Ebijanjaalo lutambula lutya?
yagamba kyo mummereze bijanjalo bye binsingira nababifumba mbibasaba sibikwabula omukyala sirize entamu nzayina eddagala onabalina be nga tomaze nakweyambula kano kendeese ka bijanjalo ebezisinga bijanjalo kawowo kaki bija fenna tugambe nze neyaziza neyanzege okufumbira ennyama lwakubadde ebijanjalo biyisinga okuwooma akawowo kali mu kijanjalo tekiyinza nakuntama yamani ebyo bijanjalo bannange awo nga sigenda wandegeya ningamba munnange bw'anaaba aganye tujja kuleeta drive baana baleete sente tugenda tukube drive mu Kampala nga tusaba DNA nakituuzaamu dda n'omukulembeze w'eggwanga ne musaba ne ngamba Pulezidenti Museveni singa avaayo n'akiyimiriramu n'aŋŋamba tulabe wekigaana tewaba musango kuba omuntu okunoonya wagwa si musango tekyetagisa na kumuvunaana kugamba mbono bamusibe solo nga zikituuka negamba nti otegedde mutuufu togweno nti yes otegedde nti ono bulijjo muganda wo nga tokola ki tomanyi nti yes ekyo nga kiggwa kiba kimala kyosinga okwagala Gravity Junior yamani webali kukola kubanga teri kintu kyangu ng'okuba omuntu osobola okuyimirira mu muntu n'ogamba nze ndi Junior yamani era nze mbeebaza mwenna ba Junior yamani tulina Junior Gravity ali wano tulina Junior Bobby tulina Junior Bobby tulina Junior Kamiri Junior Saha tulina Junior Lutalo Junior Jamal tulina ne Junior Muji yamani andowooza abantu abo mwenna mbeebaza nze nga Tronas Media wano ku Tronas Media mbeebaza nti okuvaayo n'osituka n'ogamba nti nze ndi Junior mu muntu omulala yamani ekintu kya Junior kyokka kiba kimaze okwawulako wali bwe kiri nti nze ndi Junior era bwe ntambula nga Junior otambula nga Junior tosobola kutambula nga Gravity full Gravity nedda otambula nga Junior era ntambula nga Junior yamani okay mbadde nina ekyenjagala otangaaza abantu kiriwa kyonna nti bukuva lwe wagamba nti nze nyimiriddewo nga Junior nti toweetimbangako ng'oweeyita Gravity oba tewali bantu bakutimbyeko nga Gravity era tekisoboka ekyo sikikkiriza bangi bagezezzaako promoters abamu bapromota bagezezzaako naye nze ekyo nkitwalanga bambega oluusi asobola okujja alabe akubuuza mwana nsobola okukola bwenti ne bwenti omugamba abakibanda toyiiya nze bampita Junior Gravity yamani waliwo n'abantomedde bangi nga balowooza nze Gravity abayimbi abamu nakutomera naga mwana kana kayimba tukakolemu kolabo biki tuka nomugamba mwana nze Junior Gravity sinze Gravity yamani okay ekyo ensonga nkulu nnyo okubanga ogezaako oba oli awo bano abasajja omuntu ayinza okugamba nti naye omwana ono alabika ate asuuse we yandikomye naye bw'obanga ovuddeyo n'oyanjuluza bulungi nnyo omuntu n'akimanya nti mu butuufu atambulira mu buufu buli bwe yatandikako nti Junior okuva bukyotandika okubeera nga okolanga Junior Gravity mwali mwetomeddeko n'omunene Kibanda Gravity yennyini twali yali andabyeko kuba yalina ekivolo ky'embuzi zaakutudde ku cricket ovo nagendayoko bayiza bwe nasasula na VIP n'entuula eno mu maaso nasasula nagendanga sagendanga artist wagenda ng'omuwagizi yamani entuula mu VIP naye bangi era basasula VIP balowooza Gravity ali mu VIP era bangi bajjanga baga Gravity ewuuli naye kyemanyi yennyini era yandaba ntunuulira n'amanya nti Kibanda waali
kuba yali andabyeko ku media biki kyemanyi gundi zange ensinga ziraba interviews yamanyi talina kyeyakunyega talina kye yali anyeze okay tewayimba sayimbe wali muwagizi wali ng'ozze kulaba okuva olwo tewali wala we mwali musinkanyeko oba mwetomeddeko oba biki ebiseera ebisinga sigamba nti oba okutiisatiisa oba okuba nti mutya omuwa ekitiibwa kye alina n'ekyokulala kiri kimu lwaki mba musoomooza Gravity obudde buno so abeera waali sijja kulimba sigamba nti agenda kunkuba nti oba mutya wabula bwe ndaba ng'agenda kukolawo ate osinza kolawo okitegeera kubanga okola ekintu kyekimu kuba nze nga Junior Gravity ate balabe Junior oluvannyuma balabe Senior kiba kifu ate naye yennyini bwakusanga kimunyiiza kuba alaba byoyimbyeko byagenda okuddamu akoleki ayimbe okay ekyo nekyo nkikwebaliza kubanga nsonga nkulu omanyi bw'omala kutegeera ebintu bwe biti mba siraba nsonga yonna egenda kubeera nga ereetawo omuvuyo mba ndaba omuvuyo gukoze eki oba ogugjeewo nti kasita ogamba nti munayi ate Kibanda ali wano ate nange mbeere wano nedda ekyo oba omaze okukola ki okugjawo embeera ensasage yandibaddewo okubeera nga mubeera musinkana luyimba ki olulala luyimba luli lwayimbye otuyimbiddemu gwali mwaka ki ogwo oluyimba olw'ebijanjaalo suubira gwali mwaka gwa 2014 yamani ate olwo luyimba ki olulala olwogambye lwayali agenda kutongoza lwagendayo kitegeeza luyimba olwo wali olwagala nnyo olw'embuzi zakutonda ennyimba nnyingi zenjagala mu Kibanda kyenyiza okugamba nnyimba nnyingi eza Gravity ezankubira kazibe zino ez'emmere ya Ajati kati yakubye embaga ya Isima kati ebyo byonna nze kulimba Gravity lwaleeta luba lulina kyogamba n'embaga walutudde mudda biki byonyumya nze gambye Gravity buli limba lwaleeta no disappointing oba ntya ekyova yawereeta eddwaliro ne mugamba Kibanda bless yamani nze nfunye wenfunire ekituufu okitegeera n'eddwaliro lyakomawo eddwaliro laba kubanga gwolina okuba nga oli followinga nnyo kankunyonyole eddwaliro liraba eddwaliro ffe nga Bakibanda mukulu wange yagezaako n'aleta kyasobodde nga ye naye ate mwatumu mu industry ey'endongo giraba abantu abasinga ebintu ebimu babiyita diversion okitegeera bo balabanga akabadde naye nga sisuubira nti mukulu wange yali yononye sente n'agula omusenyu ne seminti ng'akola diversion ye okitegeera era yagamba buli omu afuneko nze njagala kuddiza ku bawagizi buli omu afuneko kye yeetema nze nsobodde kino naawe bw'oba osobodde leetayo akasawo ka seminti tebagenda kagaana okitegere era n'asaba pulezidenti wa Nupu President Kyagulanyi Ssentamu naye n'amugamba muganda waffe tuddize ku bantu baffe okitegera bawagizi awo embirigo nejja ne balowooza mbu ate ano weewunyinanga abantu bankyayira mubagamba mwe bamu isha kati ogenda opafominga eyo n'olaba nga bawala baffe bamu ate nolina okigumira kubanga wakikkiriza okategeera naye n'ogamba munnayi mutusaasire naye ng'eddwaliro twali tuzimba lyali litaasa buli muntu si tebagenda gamba mbu ate gwe toyinaamu mbu ate gwe kino ate kuba okitegeera balekewo ekijjukizo ekiraga nti erinde eddwaliro lyabayimbi bayimbi be baalikola ani yalitandika nti ani yalitandika Gravity yaleeta ekirowoozo naye ate nga naye yagamba ddoboozi lyaki ly'abantu lyamutuuze okitegeera yamani Gravity kwagala nnyo okwebala nnyo weebalire ddala maama singa teyakuzaala oba oli awo yandibadde afunye obuzibu naye naye ka DNA n'ekyokulala
waliwo abantu ebigambo bibaze boogera emabegakaawo naye wenafulumiza vidiyo nga nsaba DNA waliwo ebikwekweto ebyayitamu awo DPC nankwatiramu okusookera ddala yalemera nze bonna bye yatukwata nabo okitegeera kuba yatukwatira awo buddo n'atukwata abaana n'abakwata biki we yankwatiramu engezaako ogera naye ne mugamba nze sirina tabbu nze Junior Gravity biki naye ate bwe yajja yakambuwala nagagwe Junior Gravity bwene bwoba ofa sekuta eŋŋamba Kibanda namunyiizizza era abayayi bonna baabata ansiba ku bayayi bali awo bakyengera tukwata simana tunywa enjaga biki antwala ne mu prison n'ennima Ruzira antwala Mpigi Kigo Mpigi enkumi eri awo eseka n'oseka batwala eyo n'embeera wamala ebbanga ki amala ebbanga lya mwezi nga mulamba mwezi no mukomera mwezi mukomera era ne ŋŋamba bannaaye natuukayo ne mmanya nga Walukagga bwe yatugamba nti olimbulira lw'olitwalwayo ye ate Walukagga bye yamanya bitono ebyo bye yayimbako bitono embeera eri mukomera mbi onoogiyimbako embeera eri mukomera nyino giyimbako oba ntya kuba eri bakusiba ekiro n'emisana bukya n'ogamba bunkeeredde ne buziba n'ogamba bunzibiridde olinayo ku nnyimba ezizo nga ggwe oba olinayo enteekateeka ey'okubeera nga ggwe teziri wala ina oluyimba lwe bayita Gavuga era abasinga bamanyi nga Deno Hunter ku TikTok yamani nakuba oluyimba lwa Gavuga n'enkuba oli muwanguzi n'enkuba Baby Talk n'enkuba okitegeera kati tewali lwafulumye ennyimba zafuluma ezafuluma tukubire mu makape bafeeke emitima batandise okwennyamira anti Kabaka ntuuse gwe balina okuvunnamira abeepisa mugenda balaba nga bafukamira anti bakkiriza nti ekitiibwa kiŋŋwanira si kwesoma ekirungi ina mmwe mumpulira kati abazoleya mulize gye binaggwera naye nze sifuddeyo kyekiribeera kuba nzikiriza mu kusalawo kwa Mukama n'okugera kuba yasalawo kyoliba ne kyolibeera naye nzikiriza kyendi kye nina okubeera kuba mu nkoko ndi mpanga siri nseera temwebuuza gye nva kirabika nasomoka lwera buli kiteege yamani okategeddaako yamani bakayita Gavuga Nation nedda talina waaganira yamani wakiri tunakoola Mama Nabbanja right honorable mukwano gwe tunagenda wa Nabbanja batuyambe gavumenti esobola kuteeka mu DNA nene wetuddukire wa speaker zina speaker naye asobola bikwasaganya bona amanyi bagayina yamani Gavuga ndowooza mukawulidde amanyi ensonga zino ezituleeta mu mbeera eno ne tubeera nga twagala sitole zino muzitegeere bulungi omwana oyinza okubeera oli awo ng'omanyi nti Junior Gravity talina kayimba akake konna n'akamu naye akugambye nti alina ennyimba weziri teziri na wala zitambula era bw'ogenda ku TikTok ononya Deno Hunter ojja kubanga ekintu okikola ki omufuna butereevu ate ku Deno Hunter kubeera kuliko nnyimba zize ye nga ye sikugamba nti ate nedda akolera kuli naye ayina ennyimba ezize nga ze bw'onooba nga ogezaako kuva mu ludda luli ng'odda ludda eno oteesateesa erinnya ki kubanga bw'oba nga ova mu Junior Gravity olina okuba nga olina erinnya ly'oteeseteese Deno Hunter gw'ogenda otambulira okay wewe wenna bw'oba ogenze ku TikTok weewaawo saawa yonna mugenda gisasulira mugyesunga empola license esawa si bigambo byange awo eggwanga we lituuse aye nno abantu abamu gye bayita enkulaakulana oluusi mujja kubanga mugenda munoonye Deno Hunter awo bw'otuuka ku Deno Hunter tobuuza nti ate onaani togamba ate Gravity nedda abeera Junior Gravity ojja kubanga omufuna butereevu ezo ennyimba z'osangayo zize nga ye era obuyimba bukya obw'omukulu akyabutuwa agenda tuwa busampo awo okategeera
ako kategedde so kiri yaman bwe mugamba okategedde ngaba gabayi no kategeera ndowooza kali watukoledde watuyimbiddemu kayimba ki watuwadde kapera kaki kali akayimba kabadde kabijjanja naye ennyimba era nina nnyingi ez'obbawa amise ngenda tega leero ngenda tega leero ngenda tega ntegule ensolo ngenda ziyiga ze ngenda ziyiga bwe zinambula nzigule amise ngenda tega leero ngenda tega leero ngenda tega ntegule ensolo ngenda ziyiga ze ngenda ziyiga bwe zinambula nzigule angeoma emmere ya ajati eoma mama yaŋŋamba nino giryanga so ne taata naŋŋamba nino girya yamani badde nkutema naye gwe kambuuze akakayimba nga kakafuluma kati kayimba kapya ng'oweddira wedi zikawulira wakiri osobola okatuddemu kye bayita talenti tebakyeteekamu bwiteesi sikyakupangirira tojja kujja ogambe nti leero ndi muyimbi kikubalukayo bubalusi tovala n'omwana nasamba omupiira babuto omwana oyo amanyi akapiira alaba mwana nalaba myaka gino n'ogamba ngali ngenda samba akapiira olina okuba omupiira nga gwava ewali wansi gwava wali wansi genda otuuka wano nga mweguli nga netizi liwera bwekiba yaman ndowooza mamulabe wa Tronas Media okiwulidde ndowooza okitegedde sikubuuza nti ate munnange kiki ate kyajja kitya mmwe mwenna osinga kukolera wa nze okola kati nze siina we sikolera kuba nze ndi muyimbi mulimu gwange kuyimba okuba obudde buno byankwatamu nga bwomanyi prison bankwata ne bansalako enviiri biki byonna byonna era bangi ntambuddeko eyo nga baga waki Junior Gravity oluusi tajjaako nkofiira Junior Gravity ekituufu ayimba nga Gravity naye nga beerabidde profile nga bagamba ono oba si yeye naye nga baganda bange yenze jasi obutajjaako nkofiira nti kuba nakava mu prison era emirimu kati obudde buno nina mitono kinyiiza obbagamba nekijja kuggwa bwe bibaawo omusajja yenna ate n'ebiseera ebisinga nina akantu kennekkiririzaamu omuntu yenna ng'anaasimbula okudda emmaaso asooka kuddako mabega kigere addako step bwati kuba kwetegereza naasinziira oluba osinziira nogenda lumu kati ako jasika nzizaamu katono mabega naye ng'ate nsinziira nzija yamani ndowooza gwe wenna bw'obeera ng'olina ekibuuzo kyoyagala kutegeera okusinga awo ojja gendako wali mu comment section obuuze towaayi ate olwo bw'oba olina omulala gw'oyiweetaaga gwe tubuulire nti nze njagala Junior Lutalo tujja muleeta wano ate awo notuleke tukuleetere Lutalo oluvannyuma sooka ne Junior toyinza sooka ne Senior tutasooka ne Senior biba bikoze eki kyeva baleeta Curtain Raisers naye ndowooza bakulu ba seniors mwena okikkiriza nti Junior alina okubeerawo kubanga ne mwe bennyini mukimanyi Curtain Raisers kyebaba babeerawo ekituufu kiri nti nyowe tubaffe nga bwetuli endongo tosobola gikusa ggwanga lyonna okitegeera kuba naffe tutambuddeko ebintu nga Gravity tagendangayo ekitundu nosanga notuuka nga bagaffe Gravity tumulaba ku TV webale nga balabanga gwe Gravity nga bagamba yoono nga tulina nabwo bambatiza kati ebintu ng'ebyo endongo tosobola gikusa wonna eno ensi nnene era olaba kyovula nti atambula leero n'ajjako ku bbaala lino n'omwezi ogujja n'alijjako n'omwaka ogujja n'alijjako n'ogamba buli lunaku ajja wantu wamu nga bamuyingira bamujjuza kiki ate nga baaliwo webale endongo tosobola gikkusa kyovula nti omulaba eno n'omala n'ogenda n'eri n'omulaba n'ogenda n'eri n'omulaba n'ogenda n'eri tebasobola kukkusa ndongo kati baganda baffe bakulu baffe mutuleke tukyape ebboyi eyo nsonga nno nkulu giddemu bakulu baffe nze mbasaba busabi ffenna bangi bekinyiga ba juniors kibanyiga Junior kati nganze Gravity n'avaayo n'agamba nti Junior Gravity we mukwatako ate nga nange oluusi mba ntambuza bulamu ntambuza obulamu ng'omuntu ate naye yennyini omutambuza nawe wennyini oluusi nembanga kale goyinza olaba nga atalina kyekwongerako naye ate nga nange oluusi mba nejjinja oluusi lwenkola ki nyongerako kasa sikola ki kubanga sikola bintu oba olina kyoyongerako kubanga bw'ova ono n'ogenda kaŋŋambe ng'ebuliisa
Ebuliisa tebamulabangako. Okitegeera kale otuuka eyo ne bagamba Gravity ne bagamba muganda we yazze era kisigala erinnya ligoowinga on Eriryo yaman ate ng'olwedde nze sikifunamu nnyo nga bw'olowooza kitegeera muganda wange kati bakama baffe bajuniya bonna simanya abakulu bonna banyiiga era n'olaba Kamiiri n'omuganda juniya wo n'olaba saa n'omuganda juniya wo yalabye ddala nga tuli bizibu gye bali naye nga baganda bange ye Chameleone ndowooza talina buzibu. Chameleone ye nga ye omuntu ayinza okuba talina buzibu ye nga ye kuba nze Chameleone mwagala nnyo nga ye naye ayinza okuba oluusi juniya we yalina obuzibu kuba nalabako interview emu nga bamubuuza n'agamba nze ba juniya sibalinaako buzibu naye bwe yali akola ekivulu kye kyaggwanga mu ggye yakubira juniya Kamiiri amugamba ye juniya Kamiiri yebale ntikali naye yebale amugamba ate njagala ojje ku show yange operformingemu nze Chameleone Chameleone yamuddamu ogenda kumpa sente mmeka awo wewali obuzibu eyo ensobi y'amaanyi okitegeera kati abantu nga bo basobola okufuna omukisa ng'ogwo naye nze Gravity singa yali yankubiddeko n'aŋŋamba kibanda kiri kitya nti jangu wano sobola gaana kubanga bangi abagezezaako kultiisa ne bagaana yegwe erinnya lya Junior Gravity ly'ogiddemu musajja nga mukambwe ne bagamba Gravity ayinza okuba talina buzibu mwenga mukiraba ng'omuntu alina obuzibu kuba nze mulaba nga talina buzibu talina kye yali ankoze kirina kye ŋŋamba nti Gravity yali ankoze kino kitegeera gujja kutuuka yaman nga bino tubikola gujja kutuuka omuntu asobola kera kupuca ku makya nga yeekubye mu mutima n'agamba nfa kino ensi enensi tuli bagenyi asobola kwekera ku makya nga yeekubye mu mutima n'agamba naye Gravity sente nzikoze nfa kino ensi nakwata essimu n'agamba Junior sooka ojje ate obudde buno kituufu Gravity sente azikoze butali kubuusabuusa kuba naye yava mu ghetto ŋŋanze kati kinuma nnyo okuvaayo n'enkuba omulanga ŋŋanze ne mugamba Gravity kino na kino nagaana okumbeereramu kuba gye buva ne gye bulaga bino ebintu by'akaseera amazima ne babudumulasi baaliko omu amwegayirira ani atamulaba kati ebiseera ebisinga singa ofunayo omuntu gw'okwata ku mukono tosobola kwerabirwa ensonga lwaki Chameleone bamukungiriza ng'omuyimbi w'amanyi mu Uganda wano ne Bobi Wine lwaki osanga bamukungiriza nti oluusi abakutteko bangi okutandikira ku ssaaha be banene bensobola okugeraageranyezaako negamba okitegeera abaana baalezeeko Kebe Good Life bawizo ne radio kati oyo muntu waatu tasobola kwerabirwa naye kati gwe tosize ensigo okitegeera era nze nsaba mmwe abajja mufube nnyo okusiga ensigo eyo okitegeera kubanga nobwofunayo eyo ng'obadde otambula n'ofunayo akaana ate nga kanako kakuyeeya fuba nnyo okulaba nga at least bw'obeera ng'ogenze mu kitundu omwo waakiri okayite kakole ki kabeereko ku stage awo oba oli awo nti kijja kuba ate kirina kye kikola mu bantu omanyi bino ebintu ebimu tulwawo okubiraba nti kino kyenkoze kirina kye kikola mu bantu Kamiiri ekyo kyokka kye yakola n'akubira Junior ate nadda mu kumusaba ssente n'atasobola kupafominga ku stage emu naye ekyo kyennyini kyalaga Chameleone nti ayagaliza okitegeera kyokka Kamiiri bambi ayagaliza ate banga bamutwala ng'omusajja omubize Kamiiri mwagala nnyo simanyi lwaki ate era nsaba bonyine abo basobodde okuba nga akwata ku mikono ate babanga bafunye ba Junior beebaze Katonda nti kiva waggulu okitegeera bakole nabo kyakola ki kyakoze oyo yenna nze nsabanga fine tuyinayo kye bayita kye bagamba nti ekijja tutanaba kusuubira nti kyaddi ye copyright ejja kujja copyright egenda kujja naye copyright kigambo kinene abamu obeogolako copyright balowoleza mba Junior ne bagamba balese kya copyright Junior Gravity kimukutte naye copyright kintu kinene kikwatiramu n'abayimbi bonna kuba abayimbi enamba esinga zonna era balabe nga badda mu nnyimba zaaki n'ekyo kiba copyright
tebayita okuba kopi mu buli kimu kati newe bangoma ya mukubo gikozeemu oluyimba oba okubye kopi kitegeeza kati wabanga ne Gravity yajja n'akubira mu luyimba lwa Kafeero nga lwe lwamuleeta oluyina oluyimba lwa Walumbe Zaaya tukubiremu katono bigambo bitono anti kati rabayo Gravity omutujju Walumba Sula Nakawere mu sepiki y'ebyenda Lida munoonya ku Mulikasondya Remix Production Kambu Wadenga SPC kuchogamo pereza bulaka buko yo ne kalamu somero no chali Walumbe yeyita omukyamu takuta alya buli time lero walya namu enchano na samu Walumbe kweli oli yaman kiba kikukutte okitegeera kati wabanga naye yajira kulimba lwa Kafeero ngo ekitegeeza naye yakuba kopi naye omusango guba gumukwata kati copyright eyo ne bayidikezo balabe nga baddamu nnyimba Kamiri okitegeera zabairi wamala ngola abaziddamu eyo ne ba copyright tekwatagana kunza afaanana muyimbi copyright ne weba ngoma oba okubye kopi n'obo byonna biba kopi ate gwafaanana omuyimbi bw'okeera ku makya n'olaba nti ezze olina ennyimba zo nogakanyimirire ku zino nze bwena jjera ngamba nze Deno Hunter Uganda ni tekijjawo kiri nti okola ki ndi mufaanana kubeera festo genda gitemako tekisoboka banaye abalabe ba Tronaz Media tubagamba nti nga tukyatambula tutambulira wamu nammwe tubeeyanzeege byonna bye mutukolera munaye tuliwo ku lwammwe amaanyi gali mu mmwe nga tukyatambula ndi ne omukulu Junior Gravity ndowooza tewakyali awakana nze nabagamba mulabye nti byonna kyabakolera nze akayimba ke mbadde manyi kakyali kapya yakatudde mudda totya ate n'akugamba nti bw'oba ogenze ku TikTok osangayo Deno Hunter Deno Hunter ojja kuba omufuna butereevu ayina ennyimba ezize nga Deno Hunter ate bw'atuuka eno n'agamba nti Gravity omutujju naye bannaaye eyo manene naawe wamala kupima n'ogamba wayi ate omusaayi muzibu naye nze nina ekintu kye sitategeera mwene aba Junior nze sibategeera era nina obuzibu Junior Lutalo avaawa ava Luweero olabye obuzibu obulwadde obuliwo obwo obulabye tulabe Junior Saha eno osimanyi kungu side z'Entebbe Road eyo side eyo si gyava eyo gyava oba tulabe Bobby omwana bagamba ava nayo mu area eno bweti Kamiri kati nina kyesitategeera ate bw'ogamba nti noono yali mu ghetto naawe oli mu ghetto waliwo kyesitategeera bulungi era ze abazze bandaba kupambana era nze ndi aso ndinze ekawa ndinze kampambana nzeka naye tuli bolo mukama alinzigulira enzigi nange nangamba tuula wano lwakinedda olaba yanyambye oluusi nantuusa wano emba ng'olyankubira nangamba yatugoleka interview kitegeeza alina ekirala kyantegekedde kinene kisinga ne kino ate buli kintu yamaani bw'osimbula ekigere bwe tunoofuna wekiteeka kitegeeza ekyokubiri kiba kisimbula kuddawa oba osigadde odda mabega oba oli mu maaso oba osimbula odda mu maaso so tusaba nti tulina okukkiriza nti tekiyinza kubanga kisigala awo wenyini we kiri kisigala kigenda mu maaso ate tulina okukkiriza nti buli omu bwe tulaba wano ng'alina waali seba apambanye buli omu asolinga ebintu si byakaweweevu ate nze njagala nkubuulire omuzungu oba omuntu yenna yatikira ku makya oba yinginiya n'agamba nti bwemba nga nzimba ennyumba ne nteekako flow ey'okubiri waggulu tigalina okuba madaala okwambukayo teyali musiru yali akitegeera nti waliwo ki amadaala kwoyambukira okutuuka wa kakati nze ŋŋamba Junior Kamiri ensobi gye wakola wandinoonyeza Kamiri noweetonda nze nkyogedde Tronaz wano ku Tronaz Media nti ensobi gye wakola
wandibadde onoonya Kamiri ate nze manyi talina kyayinza kukola noweetona n'omugamba taata kitange ndowooza bwali buto oba busiru weevume omugambe nti taata andi obudde buno Kamiri omulaba Kamiri kati obudde buno taata okitegeera asonyiwa yamani obudde buno Kamiri ne woovaayo gwe n'omuvuma ebyenkana ki akutunulya butunulizi okusinga oli emabega we baali bamutiira nti Kamiri agenda kino wali tosobola kukikola kati obudde buno omutima gwa taata aguyina atasobola kuddamu ebyo mbw ate Kamiri Junior Kamiri biki kubeera akimanyi nti ye kyali yamani ati tosobola kimuggyako naffe nange nze nnyini oli asobola okuddawo n'agamba muganda wange talenti esigala talenti n'ogiyimirizaawo yeesigala ekusika kyovola omuntu wasamba akapiira bw'alaba akapiira aggwamu kati nange bwe ndaba ku microphone bwe nti ngamba banga alinyiddwako omuzimu tebayita talenti yamaani kasita olengera ku microphone nsankwata ku microphone bwe nti otabuka bajja kubuulira baali bandabyeko ate nze kyogamba sikulaba lwaki bambuulira bubuulizi nange nkulaba bayinza okubuulira ne bagamba oyo omusajja muleke bajuniya mwena mbatumidde wano ku Transmedia Junior Lutalo nkutumiddeko weebali nnyo weebali ddala nkunoonya weezuule nga bukyali Junior Kamiri nkutumiddeko Junior Bobby muganda wange Junior Saha King Soldier Music weebali nnyo weebali ddala okukakalubya munnaye kyakabi nnyo weebali ddala ate mwenna tubaagaliza birungi byereere temutya buli omu alina waatandikira alina waava alina waayita abantu ne basigala nga bagamba yayita wano tosobola kubeera nga ova buvi mu bbanga n'ogwawo kizibu oteeka kubaako wooyita ate nensaba n'abasiniya bannaaye abaana bwe kuba kutuula ku mmeeza mutuule omugambe bino wano tokola bwoti wano kola bwoti wano tambula bwoti omugaidingi oyo abeera muzadde so that kireme kubeera nga mukontana wawa oli wembeere tateregera kubanga oli bwakulengera gamba aze agenda kunzitanza kubanga ayinamu ekiyawulira naye bw'obanga mwatuula ne mukkanya ne mugamba nti bino na bino na bino bye bituufu bino totambulirayo ebiseera ebisinga kati era oluusi olumu abantu batulabanga ababadduka n'obadduka agamba oyo tasobola beera waggula bitewaali nti oluusi tuba tulina ebintu byebituwala kuba mu music industry muno mulimu enkokola nnyingi mpitirivu nnyo okitegeera kyova olaba nti obudde buno olaba nga bakayanira obusente obwabayimbi obujja obwo ku gundi nobulaba nga babukayanira buli omu agamba kasente kange nkaagala naye ate nga ffenna endongera abasajja bangi abajimbi nze nina abasajja bentendereza nga bangi bajimbye okusookera ddala Kamiri oyo Kamiri namuvaako naye okusookera ddala ab'emabega baba batalya na ku ssente ya buyimbi nga babasudde bakafeero ate nga baakuba nabo endongo kati obudde buno omugabo gwabwe tebalina bwe basobola gufunira nti babaguwa abaana baabwe Kafeero Dash naawe nkutumiddeko okitegeera mwana akuba omuziki oyo mwana Yakubu nange mumanyi mwana akuba omuziki oyo naye nga kyengezaako tegeeza oyo tubeera naye ku Transmedia esaawa yonna abeerako tumwetaagidde ntugamba nti owaayi oba n'agamba nina kyeŋŋamba abawagizi bange oluggi luggule ajja buzi n'agamba munaaye kino munaaye kiriwo ekiti buziba tewali buzibu kati ebyo byonna bwobudde buno tebalina bafunira mugabo gwabwe naye ng'ate bano abaliiko kati obudde buno bwe badda mukola ki kati n'obudde buno okuyingira ogenda bakuwe kaadi ya music simanya biki si kyangu otuukayo bali bakuwe nkola leero ofiisi eno nofundikira ng'ogamba akambiddeko kitegeera bwekiba bannange naye nga bakamiliyoni tubaagala nnyo big size siyinza butayogera ku big size alina junior alina junior gundi junior bebe cool junior bebe cool ogamba otya
N'endowooza oyo naye talina mutawaana. Nina bebeko. Sisuubira nti alina omutawaana. Big size naye akimanyi size yeeyo. Kati oli big size era nga bw'ogambye naye taata kati. Kubanga waliwo ebigambo byayogera olaba takyalina buzibu no kati ne bw'omuvuma ne bw'omukola kyera kuno n'agamba abaana bato kubalaba ebyalo nyine ndongo n'abako ne waatuuka ate ffe tufuya afayita bufayisi oba olaba nti ezo ndaba sobola kuvaayo nti neŋŋamba mbw ate newanyisa gravity yo obudde buno alwanye n'endongo yo kutuuka weetuuse kalina nge nina fayita oba ntya oba ntya yamani naye ng'era wooyita nga nayitaawo buli omu Katonda abaako n'ekkubo lyamuggulira golooza lwaki teyakiwa ggwe n'agamba gwe aba junior gravity andekenze kambeere eno nga Tronas yakubeera kale kyegambe nti Katonda nkubuuze byenkubuuza obimbuulire mbituuse ku bantu yamani nze nange nkubuuze byenkubuuza oba tolina era toyitidde awo kyegambe nti buli omu Katonda abaako n'ekkubo wamuyitira nze abantu mbategeeze nti ono ye gravity junior gravity abantu bakitegeera yamani tuwayo akapeera k'oluyimba olulala owulira nti abantu bw'otuuka ku show n'okatandika abantu bagamba mama ne bakuba enduulu okufa obufi show Ajo, jabu sholutire, unbelievable, nkole ebitalatibable, bitaweza unbeatable, force visible, ndi mu mix immiscible. Ninga turntable, ndi squattable, bera comfortable, otulo ulire besi mu speaker labe nyanja weze kweka, buli wenyigire chifemi yayo jiduka, balapa beteka abampi ne beweka, zena solid so simenyeteka, teka wadaba gala weduka, demu wapulide nasika masuka, omulwadde yabadde mukoma n'akyuka, wadde ngenda wala ate nina okutuuka. Abantu nulidde amaaso gakomyoka nyambuka ate nembula nkirako omukka ekyokusenganya beats za kuka yabagamba gravity omuntu gye musobola abali abo mu kyalo abambala empale ez'ebijwenge yabani omulaba Tronas mbulira kyobanja gwe wembulira nti wano wemmanja twongeremu nakyabanja Pozingagala nasibye emmere mu ndagala mubiri nga gusansagala nze ntunula alabika njagala anti omulimu akola gwasagala bukyembuuza mwazinyeeko tetonnazina mwebasiiko kwepiica yabani Tronas Media yes yanziza tweyanzege kubanga ate ndowooza nze madde manyi era mbadde mbali yagala kusooka nkaleke abantu balyoke batandike okubuuza ebibuuzo awo oyinza okuba kuba nani stoopu yoka nga buli lumu bawulira lwanjawulo naye ate nga lufulowinga yamani okay andowooza ng'abawagizi bo nga tusemberera ku nkomerero ya puroguramu eno abawagizi bo obagamba ki abawagizi bange kyensingira ddala obagamba mwebale kuwagira Junior Gravity Uganda nga buli womuwulidde ogamba nze boy nina omuwagira boy ankubira banaye mbebaziza nnyo temujjanga okwo ate era mwongere buli kyendeeta buli wowulira oba Lunazi Media mpise gwejjangu ogambe musajja yagambye kino na kino musajja yagambye kino na kino mbebaza nnyo era bless okay and was Junior Gravity Uganda ndoza mumulabi mubadde nga mwebuuza ebizibu byonna byafunako mubitegedde ate tubagamba nti musajja abasajja buli kizibu twakkiriza okyanganga bwe kiba tolina bw'okyedduka kubanga n'abanene be tulaba nabo babifunyeko bangi babifunye tuze tubiraba naye nga bwe kiba kizze tekitegeeza nti ate si yeye aba yeye wonna wakubira endongo mbasaba mubeere nga mwongera omuwagira ate nga kugambye nti bw'abeera ku TikTok yeddeno Hunter ate okimanye nti bw'abeera nga didde enkufu oba jacket oba ekkooti oba suuti ya Junior Gravity Uganda ng'agitadde wali bbali abeera nga ye Deno Hunter ate ennyumba kweziri ezitambulira ku Deno Hunter tubagamba nti tujja kubanga tutambula nga tubaleetera gwe genda mu comment section otubuulire
Kubanga oyinza okuba oyagala ku kibalance nga gwe tubulire nti tuleete kati Junior gwe tujja kumukuleetera olabe nti wayi banna ate ono ava Luweero n'ono ava Luweero kyajja kitya naffe tetumanyi bo bennyini be balina bitugamba be balina obitunnyonnyola. Kiki ky'ogamba Kibandawo? Kibanda wange kyenyinza omugamba mwagala nnyo simulinaako shida yonna naye ng'ekikulu kyensembyayo okugamba kyemusaba mbadde nsaba ddiini ndabe wa wenyimiridde ndabe wa wengwa oba ndiira ku nsiko sigale nga ndiira ku nsiko kusinga obbeera eyo nga muganda wange mulaba maze sirina gye mbeera okitegeera ate nga n'omuntu okumanya gy'ava kintu kikulu. Bw'omala kufuna DNA oba mu kusaba DNA oyagala akulabirire oyagala kulabire nga muganda oba oyagala akufune w'obeera oba oyagala kumanya nti kati kino nina muganda wange? Olaba ebiseera ebisinga nze sijja gamba nti Gravity nina ekyamaanyi kyemwagalako nti oba njagala andabirire kuba nange ndi musajja era ansolinze kuba neerabiridde okutuuka bwendi. Kituufu. Just nze njagala manya buvo bwange ng'omuntu omulala. Omuntu anoonya obuvo bwe bangi bateekamu ssente nagamba akanteekemu ssente manye wa gye nva okitegeera naye ng'ataddemu ssente kati kitegeeza nti simba saagala ssente wabula oyagala kumanya nti ono muganda wange oluusi manyine gye nva ngende bajjajja bange ngende manye nti wano wenva. Kintu kikulu nnyo. Ndowooza kitegerekese bulungi mulabi wa Tona's Media tekuli omuntu omulala ayinza okulowooza omanyi musala omugamba eyo oyinza okugamba nti kati Junior alabika alabye oli afunye ssente amwagalako ssente. Nedda ayagala kumanya we wennyini waava kubanga ayina essuubi oba okukkiriza nti Gravity ayina ewaabwe nti ono bw'abeera nga muganda we kitegeeza bajja muyingiza mu kika bwe kiba kiganye ng'akita nga noonyeza ewalala ng'atandika buto oba ojja onoonyeza walala kuba tosobola kugamba nti akankirekawo kiganya osigala onoonya kyova era bagamba akafeero yalina akayimba we yakayimba nti olukula lunoonya ewaki ewaalwo naye zakafeero zimanyi anti kyegambye omuntu nga alina talenti taliiko nti oluyimba luno nze ojja kwesanga eza Sheba nzimanyi nsanga eza Kamiri nzimanyi nsanga nga buli muyimbi ajja kasaba nga aleese ekintu kyempulira kyenjagala osobola okunesanga buli kimu nkola ki nkimanyi kuba ebiseera ebisinga njagala nnyo owuliriza ennyimba z'omusajja gwe bayita Jim Nola MC Jim annyimbira bulungi kuba alina message z'ateekamu oluusi mu nnyimba ze n'ayimba 2 in 1 oluusi n'omusanga kyayime n'ogamba ateekamu obwongo bungi mu music we era naye mubeeramu n'ogamba Kibanda kakati okuggyako oyimbako mikolo? Nze sirina we siyimba. Ku mikolo oyimbira ssente mmeka? Ku mikolo anti ku mikolo era kisinziira kati kyeggeza okugamba ssente z'oyimbira e Kampala si zogenda oyimbira mu kyalo kitegeera yensonga lwaki oluusi ssente tetuzoogerera mu media mu kamera mbu nkolera ssente bwezi oli ajja kujja ne ssente ze bweziti naye ng'agenda kutwala malabba okitegeera olwokuba wazoogerera wagamba okolera bweziti okitegeera essente zonna ziba zakukkiriziganya era ne waba Kamirimu omukubidde n'omugala wano oyimbira mmeka ontwala wa kisookerako buuza ate bw'obuuza oli Kibanda oli omulala Kimenke amba nti ontwala wa nga ine eggaali ejjuza baasi nnamba omusajja naye ansobedde naye nga tweyanzege nja kukusaba osibule abalabi ba Tona's Media otumireko b'otumirako olina mukyala? Badde sirina mukyala. Ninda ki? Sinaweza Kyacu. Omukyala ali Kyacu? Si Kyacu anti kati olaba gye buva ne gye bulaga tosobola kulundanko waka nga tolina Kyacu era egenda gende wa neighbor alina ki etandike kulya ebijanjalo bya beera ebigenda kugenda wa neighbor alina Kyacu era tonakategeera gategedde tokaddamu kaleke kati awo
basi ina kyachumba nina okusoka kugumiikirizamu naye nga abawagizi bange mwenna bafuneko basiibuzayo ko kapeera katona bayiza wengo oli ayagala okumpa omirimu basomere ndowooza ennamba y'essimu gibawe ennamba y'essimu eri 0757 62 9 6 59 0757 62 9 6 awo bonfuna naddala njagala ba bizinesi sagala bansumbuwa ani oli ayinza okukubya nagamba omanye mmwe mukuba muwoza njagala gundi mwe abawoza mmwe njagala nga gundi totutawaanya njagala ng'olyakubira ngamba nti bizinesi naje njagala onkolera eno naje njagala onkolera eno tujja kukkiriziganya oluvannyuma tukwatagane tukole bizinesi ffenna ogambe musajja kyekyo twena bootumirayo wadde babiri nze tumira bakyali bange ab'omu gete eyo ewaffe ebuddo gye mbeera nentumira abo abatuliraanye ab'ekasenge awo wonna simanya nakyagala maggwa biki bonna mwena bakyali bange baboyi bange abanjagala ennyumba manyi n'abakyali abakuwa emirimu by the way ne bagagga bange abampa ku mirimu ne bamamiya bambeererawo mu mbeera emu oba endala ne bagamba oyo Junior Gravity alina obbeerawo bless yamani bamamiya babayita bamamiyo okay basiibule ngo bawaayo akapiira tuvo akapiira yo nalinga mukwaya nyimba bwenfulatinga safaayo nga nkimanyi mmanyi okulwapinga abantu baŋŋamba oluddewo okukyatinga nabagamba lwaki mwagala okulwashinga ebintu byali bingi bye nnina okusootinga bayeta baali bangi bye nnina okunootinga abansookayo era twalina okumiitinga balonkinga mangu kwempita okukiitinga nalina talenti nga nnina okukiitinga batugamba ebyawadi byakubuukinga kati yenze bawunsa sagala afuluukinga alina itemu sagala yatookinga ze ndi tipu nnyo naye nfuluukinga demuwanda bakayamani yamani okay ndowooza tewali kubuuza kulala abanja jangu ku Tronas Media Tronas ajja kubanga akusasula alali bayinza okugamba waaye musajja tetwamufuna ne bajja ku media bwe baba bajja kuba banfuna bufunyi bw'obanga eri tomufunye bw'ojja ku Tronas Media oba omufunye butereevu tobuuza nti ate mufunye nti ate nabuliddwa saabitegedde jangu ojja kubanga omufuna nga bulijjo naba okimanyi ne King Soldier oba Junior Saha bw'oba ozze ku Tronas Media tekibaako kubuuza oyo taliiko kubuuza nti tujja muno ina buzoba mwenda gwa kiro tutuuka ewaka ne tumufuna nti uyuno amanya nga bulijjo nsigadde nga ndi Tronas Media naye nga tubeebaza mwenna abakusubscribe nga mwebale nnyo mwebalire ddala naye mwongere okusharinga buli alaba Tronas Media nkusaba buli wogenda ku Tronas Media vaawo ng'osharinze abantu nga 10 kudda waggulu awo nno ekintu kitambule ne gw'osharingidde mukubirize naye asobole okukola ki asobole okusubscribinga ate toweerabira kona mukadde wali osobole kubanga buli kijja buli kituteekayo osobola kubanga okifuna butereevu amanya gego tubagaliza birungi byereere mugende mukole budde bwa kukola musibe bulungi ate ensi za njawulo musule bulungi.